ng'oggyeko obukwakulizo omukulembeze w'eggwanga erya Iran bwe yatadde ku America ne munywanyi waayo Israeli. Obukwakulizo obwo waliwo ate ensonga endala ezookya ezireetedde okuzibuwala kukomekkereza olutalo luno. Obukwakulizo obwo bwokka bwe twasose okutegeera Iran bwe yatadde ku mawanga gano, Pezeshkian yategeezezza nti nno America ne munywanyi waayo basooka kukakasa nti bawa ekitiibwa eddembe lya Iran okutambuza ensonga zaalyo, legitimate rights. Bategeezezza nti nno America emale okukkiriza nti Iran erina eddembe okutambuza ensonga zaayo baleme kuzeeyingizaamu. Ensonga endala bategeezezza nti nno America ne Israeli balina okusooka okukkiriza nti bagenda kuliwa ebyo byonna ebyayonooneddwa. Kakati wano simanyi oba n'okutibwa kwa Ayatollah Ali Khamenei America erina bw'eba enaamusasula enaamuliirira. Naye nga Iran etegeezezza nti nno America basooka okukkiriza nti bagenda kuliwa ebintu eby'enjawulo ebyayonooneddwa mu ggwanga erya Iran, oba okwetonda ebyo of reparation kutwaliramu ebyo weetonze ayeetonze mugenderamu oluusi n'okuliwa. Kakati Iran bagamba nti ekyo kye kimu ku bukwakulizo bwe twali. Akakwakulizo akalala Iran etegeezezza nti nno America ne munywanyi waayo ya Israeli balina okukakasa nti nno tebagenda kuddamu kwerijja ku ggwanga erya Iran kugenda kulirumba nga terisoose kuba kyokooza, kubanga tukimanyi bulungi nti America ne Iran ne Israeli be basooka okulumba Iran era ne batta omukulembeze waayo olutalo nga lutandika obutandisi nga lukyatandika butandisi. Kati tugenda mu weeks 2 ng'olutalo luyinda. Naye bategeeza nti no America emala kukakasa nti tebagenda kuddamu kulumba ggwanga erya Iran omulundi omulala. Kakati ng'oggyeko obukwakulizo bwa mukulembeze ow'eggwanga oba president w'eggwanga erya Iran obwo bwe twogeddeko, kati ate agava mu nkambi y'amagye eya Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC, ate bo bongedde okulabula balabudde okutekera omuliro ensulo etterekero n'essunsulyo ly'amafuta lyonna eriri mu kyondo kya Buwarabu, mawanga agali mu kyondo kya Buwarabu. Bano baba bategeeza nti bagenda kusindika ebyokulwanisa nga Israeli bwe yakikola ku Iran negende kuba amaterekero g'amafuta mu kibuga Teheran ekya Iran. Kati nabo bagamba nti ebitundu byonna ebirimu amafuta mu kyondo kya Buwarabu, gamba nga UAE, gamba nga Iraq n'ewalala, bagenda kugenda mu maaso n'okubanga babitekera omuli babikubako missiles zibeere nga zisaanyaawo amafuta ago. Jukira Iran ekyavunaanibwa okuba nti era yakuba amafuta mu ggwanga erya Iraq n'amawanga amalala, naye lwakuba nti mu Iran yeewakanye egamba si ffe tuvunaanyizibwa ku ekyo, naye nga Iran ebadde era yatataaganyizza amaterekero g'amafuta mu kyondo kya Buwarabu. Kakati egamba nti ate ekyo kikyali kituuza, tugenda kwongera okukusesebula buli kifo kyonna ekikuumibwa ekirimu amafuta mu kyondo kya Buwarabu kitokera omuliro. Kakati ng'oggyeko ekyo, kati ate supreme leader omupya eyakalondebwa mu ggwanga erya Iran, Mojtaba Khamenei, omulundi ogusoose naye avuddeyo n'ategeeza akonye stamp mu nsonga z'amagye, era naye n'ayongera n'ategeeza nti nno ategeezezza nti nno Iran naye akkiriza egende mu maaso n'okuggala akagolomolo akatambuza amafuta okuva mu kyondo kya Buwarabu okusaasaanira ensi yonna. Okugeza amafuta agava mu kyondo kya Buwarabu gayina akagolomolo ke gayitako nga akagolomolo kano kayambako okutambuza amafuta okugenda mu Asia, Europe n'amawanga agamu mu aga Africa, nga amafuta gano agava mu kyondo kya Buwarabu gayita ku kagolomolo ako. Kakati Mojtaba Khamenei akikoonamu sitampu agamba nti naye akkiriza Iran egende maaso n'okuggala
akagolomolako awo bongera okuswa obunkenke eggwanga erya America basobole okuwanika betonde ku kye bazze bakola eggwanga erya Iran. Jukira omwami ono Mojitaba taata we gwe yasooka okukafiiramu nga Isiraeli erumpye eggwanga erya Iran. Supreme leader ne bamutta ku lw'omukaaga ng'olutalo olutandika nnaku z'omwezi nga 28. Kaakati ategeezezza nti akagolomolo ka Hormuz shipping route bagenda kubanga ate bakaggalira ddala. Embeera eyongera okugootaana akikonyeemu stamp. Amawanga ag'enjawulo akagolomo agavaamu amafuta mu kyondo kya Buarabu gamba nga Iran, Oman, Saudi Arabia, Iraq, UAE, Kuwait n'amawanga amalala. Amafuta naddala crude oil gava mu mawanga ago nga gayita ku kagolomola akagatta Iran ne Oman ne gagisaasaanira amawanga amawanga okwetoloola ensi. Kaakati akagolomola ako ekaba nga kagaddwa ebyaddala amafuta mangi agawerera ddala ebitundu 2 ku buli 100 agakozesebwa okwetoloola ensi yonna agaba gasaliddwako. Njagala okutegeeza nti amafuta agava mu kyondo kya Buarabu agayita ku kagolomolo kano gakola ebitundu ebisoba mu 2 ku buli 100. Era nga ebitundu ebyo 2 ku buli 100 wegabanga gatooleddwako ku mafuta agasaasaanyizibwa mu nsi yonna agaba agatukira agakozesebwa mu nsi yonna. Eryeddibu libadde nnyo. Kati Iran yeewanye n'okwewaana egamba nti erina obusobozi obusiba amafuta gano era ekakasa nti nno erina obusobozi obutataaganya entambuza y'emirimu okwetoloola ensi yonna ekonomi n'etataagana okutuuka ekisanga America esse ku mavi negamba nti ebyaddala gutusinze kye twatandika oba oliawo kye twalowooza si kyekyo. Twakuba mulabba oba twawalampa y'amagye nga tulowooza y'amagye mu njogera y'ennaku zino yaba. Kaakati Iran eryo lyessa lyekyatuuseeko era ensonga ezimu yaziyisizza jjo ku Lwokusatu naku lw'eggulu. Wabula okuva mu mwaka gwa 2023 njagala nkutegeeze nti amafuta agayita mu kkubo lino Iran eryeggala gateeberezebwa okuba mu bipipa emiliyoni 20,900 ebipipa by'amafuta emiliyoni 20,900 ebiyitawo buli lunaku nga bitambula okwetoloola ensi yonna buli lunaku emiliyoni 20,900. Kakati ebipipa ebyo jjukira buli kipipa nga lutalo terunnaba kutandika kyali kigula kibalibwamu ensimbi dola za America 65 naye kaakati wetuukidde olwaleero nga zawalampa ziri mu dola 10 ezali 65. Era Iran erabudde nti singa embeera enasigalanga bwebadde America ng'ekyalumba ne Isiraeli nga bakyalumba eggwanga erya Iran bakuba amafuta gaayo balinde amafuta okutuuka ku bbeeyi dola 2 ezali ku 65 nga tetunnaba kuyingira lutalo luno. Kati ziri ku 10 naye bagambye balinde okutuuka ku dola 200 kubanga beetegefu okugootanya nga nkugambye. Kaakati ensonga bwe zituuke kizi kyatambudde wabula ng'embeera y'amafuta ekyekanami ng'embeera ekyalimbi nga we tukyayimiridde. Ekitongole ekimu ku bitongole ebidduukirizi naddala mu mbeera eno gye tulimu ey'amafuta okubanga gatandise okubanga geekanama ekya International Energy Agency kyakkaanyiza jjo ku Lwokusatu ne kitegeeza nti nno kigenda kufulumya amafuta agabalirwa mu bipipa 400 emiliyoni 400 ebipipa emiliyoni 400 biyambeko mu mbeera eno ey'akazigizigi era bigenda kuvaayo nga bijjidde mu ofiisi eyo ekola ku bintu ebya mbeera ey'akazigizigi bigwa bitalaze. Kakati ebipipa miliyoni 400 byebisuubirwa okubanga bireeta okusinziira ku kukaanya kw'ekitongole kino ojjo ku Lwokusatu kya International Energy Agency. Wabula
tetunnaba kutegeera bijja ddi, tetunnaba kutegeera ebipipa bino bijja ddi era binaagasa kyenkana ki, kubanga embeera ekyayongera kubanga ate yonooneka mu ggwanga erya Iran.